Akatambi ka lwasa kaleese obuzibu obusegu bumususe bibino tubirese ate ye omukulu manager solo okubeera nga yasayinize omuyimbi omupya Rema Namakula byazaako bibino n'amawulire amalala mangi gabeera wano ku Clarity Source 256 nenkwebaza gwe omulungi eyasalawo okubeera nga tenti if it's all about information ogafuna wano okawoka agataliko obyambu fete tumala gogera nenkugala gwe mukwano eyakatwegatako please subscribe notification bell kekadakadira itewelabira okubeera nga okanyiga atawulira information obeerenga mukwano obinkwasa olunaku olwaleero I want to wish a very happy birthday eri omumbejja wa Buganda sanga lyambogo a happy birthday to you, may you live longer omulungi waffe munange eyo yonna ngenda kubeera nga nkujjayo tutandikirawo mu bya information nga tutandikidde ku side y'ebyo ebyabadde ku Kabaka Run gwabadde mukwano kulaga maanyi yes Abaganda twasobodde okubeera nga te bwe kibeera kyakwogera ku Kabaka twavudde mu numbers nyingi ebifaananyi nga bw'obiraba abantu ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu biti eby'enjawulo bavudde okulaga Kabaka waffe omukwano gwe tuyina ejjali era munnange byatambudde bulungi nnyo twasobodde n'okubeera nga te omutanda yasiimye n'alabikako eri Obuganda ekyo kyabadde kyamaanyi nnyo abantu ab'enjawulo bejjumbidde run eno mu biti eby'enjawulo naye nga tugamba Ike Ssaabasajja wangalira ddala amagulu nnyondo eyo ngenda kubeera nga nkujjayo nkutwaleko ku TikTok amawulire agatambula ku sayidi eyo si malungi yadde n'omulundi n'ogumu nange nga bw'olaba ebifaananyi ebitambula MC Chumi abadde comedian w'amaanyi nnyo ku TikTok y'omu ku abo ababadde ne following ennene nnyo ku TikTok yabadde alina club gy'avaamu emanyikiddwa nga Club Milano n'abeera nga afuna akabenje ak'amaanyi yaddusiddwa mu ddwaliro emulago mu emergency bagezeko okutaasa obulamu ekintu ekitaasobose munnanga abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo bavudde okubeera nga ate amawulire gano bagagakasiza ddala emikwano gye gyonna gyakakasiza nti MC Chumi munnange yavudde mu bulamu bw'ensi mawulire gano si malungi yadde omwana ono bambi abadde ne talent omukyalo ono abadde ne talent she was just a good soul abasobodde okumusisinkanako tusobola okubeera nga tetukola kye tukijulira mawulire bwe gatuwegali naye nga twagala okusooka okusasira famire ye bambi na buli muntu yenna abadde amukikirizamu nti kitalo nnyo ekitalo ddala katusabe omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisanga wolaba Yiga Sharif ono abadde patane we babadde batambulanga mu bulamu bayise mbingi balwanye embingi naye munnange naye yavuddeyo confirming nti munnange Chumi affude fete twogera byanjwanjwa we talk with the clarity ebyo byetujja okusaidi yabwe naye singa wanaabeerawo amawulire gonna agakyayitingana tujja kubeera wano ku Clarity fete twalumaaluma tujja kubeera tugenda mu maaso ate n'okugakutuusaako kitalo nnyo kitalo ddala katusabe omwoyo gw'omugenzi ate omukama agulamuze ekisamu eyo ngenda kubeera nga nkujjayo nkutwaleko ku saidi ya Kabejja Don Emmanuel Lwasa munnange omukulu ono saagala kubeera nga mbiddamu nnyo kubanga ku channel eno tulina abatu following ng'emyaka gyabwe esijja ejawala ennyo munnange ka video sigenda beera nga nkabawa akaagala inbox me njaka kuwa mbuntu munnange omukulu ono sex tape ye yabadde released bagifulumiza sex tape ya Emmanuel Lwasa ng'ebintu byakola bya kikulu ddala munnange twagezezaako okunoonya ku mukyala Angel ono ye yeeyita Angel boss lady oba Angel wa Lwasa tumubuuzeko embeera gy'ayitamu kitambula kitya awulira atya okubeera nga te omuntu bwe yafumbirwa omuntu eyakyala ewaabwe akola ebintu nga bino omukyala ono amaziga gamuyiseemu n'agamaze gwe mulaba bannange obulumi bwennina buyitirivu nnyo nnyini ddala omukulu ono Lwasa ebintu byakola binswaza buswaza omuntu ono twafumbirwa ne tubeera nga tutta ebirayiro lwaki abeera kugenda mu maaso n'okukola ki n'okunswaza mu ngeri bw'etyo munnange omukulu ono Lwasa teepu eno singa ogirabako munnaye saagala njogeere nnyo kubanga ebyabaddemu bizibu nnyo okwogera njagala mbeera nga nkuwa Angel wa Lwasa ng'ayogera ku mbeera gy'ayitamu n'ebyo ebyatuusewo ku mukulu Emmanuel Lwasa ngoye kubye bulungi ekikalu ze video zenkwata naye sina budde bukwata video ng'ali bwerere kuba siraba nkwatewa tekinyinza okukwatawo ekinsanyusa ku ye vidiyo eyasooka baagamba nti bagipanze ne bamuteekako omutwe eno nga bw'ogirabye neebibaddemu byonna yiye bana sina kyabyogerako n'abiraba era abitegeera naawe omulabi bw'olaba oyawula nti ono gundi okitegeera naye alina obukakafu nti eyo vidiyo yange nja muswaza ndete n'ebisingakaawo olina ebisingakaawo bye bamulikodinze nze tewali kyesitamanyi naye Angel sijja kwemulisa nga Lwasa bwe yemulisa ebyo bye yeekola nze sijja kutya kumwogerako
kuba sijja muwolereza nti buli kyakola kirungi buli kyakola kibi naye gye bimutwala simanyi. Ani ayinza okuba nga yatadde vidiyo eyo era ekigendererwa ky'okuta vidiyo eyo lowooza kiri ki? Bakazi be bazungiramu abo abawala ate ye alowooza bamwagala naye bamulimba bamukozesa ensobi n'ebintu ebyo nabiraba ne mugamba obiraba ebyo bigenda bajja bita kuba toyinza kukkiriza muntu kukwata vidiyo era kukwata vidiyo tolowooza nti aba akwagala wabaawo ekigendererwa oyo muwala kyeyamuswaziza si kumwagala nti amwagala nnyo omukwata vidiyo ng'akola ebyo yali anoonya muswaza era amuswaziza lwakuba nti munaayo oba nkyogere bwe nti entegeera ya lwasa yanema otegeera eyo ngenda kubeera nga nkujjayo nkutwaleko to the songbird omukulu ono songwriter ate nga mukyokuyimba tayimbye ne bayimba twogera ku mukulu Jami Culture munnanga mawulire agaliwo kati agenda beera akola ne Rema Namakula oyinza okwebuuza bakoze kolabo oyinza okwebuuza kati bawandiise kayimba bonna nedda munnanga mawulire amalungi agaliwo gali nti manager w'omukyala Rema Namakula amanyikiddwa nga manager solo oba muyite kayimba solo yasobodde okubeera nga ate asayininga omukulu Jami Culture agenda kubeera under his management ngagamba nti omukulu ono ayina talanta engeri gyakwata ku muwala Rema Namakula n'omukulu Jami Culture kamukwateko ebyo bye biri ku sayidi y'omukulu oyo jjukira twakutuusako story gwe atagiraba osobola okugenda emmanga awo n'osobola okukola ki okugikeberako munnaye yagenda n'afunamu mental breakdown ng'omuntu yenna atayita mu mbeera nnungi naye n'amala n'ateera kati akobyewo kutuwa muziki munnange tumwagaliza birungi byokka. That's all we have for today. Thank you for keeping it Clarity Source 256 nebwa mukwano ebyo tubadde tulina bulungi mwera baba mikwano.